Ono asooka mu maaso Sheikh Akram Tamusuza. Tusanyusa okulaba Sheikh. Oyo addiridde Haji Yasin Bakaluba Nagagga. Haji tusanyuse okulaba mitiibwa. Haji Yasin Bakaluba. Sanyuse nnyo okukulabako. Yonna gy'obadde onkubirako. Weebale nnyo, weebalire ddala. Sheikh Tamusuza. Sanyuse nnyo okulaba. Weebale nnyo, weebalire ddala. Okujja amanya yenze Sakoti Farouk kali esubula ensonga endeese wano ono omwami tukola omulimu gwe gumu ey'okubiri tweddira omuziro gwe gumu ey'okusatu musiramu munnange so mu mbeera eyo mbadde nina okukola ki okubeerawo naye ntwala omukisa guno okwebaza Karo weebale nnyo weebalire ddala abayimbi abo mubalaba nti tutambula nabo mu mbeera yonna naye omuyimbi okwesitula okujja ku mukolo gwo abo babasasulira kubalaba era oba tomuwadde ssente tajja naye wajja mu byobwereere please tumuwa respect weebale nnyo weebalire ddala Karo weebale nnyo weebalire ddala era weebale kulaga kapitoni nti omwagala so bannaye mwenna mwebale Sheikh Zubadu Obi mpulamusiza weebale nnyo weebalire ddala. Olunaku olwaleero tuzze okubeererawo Sulaiman ono lujja yafiirwako maama. Wenjogera ku nsonga ya maama mwenna abali wano mukimanyi kyobala basahaba yajja eri Nabi Muhammad Nabi Musa yasaba yajja eri Nabi Muhammad n'amugamba ya Rasulallah owaayo mbaka wa Allah mu bantu bonna nsinge kwagalani naye Nabi sallallahu alaihi wasallam yaddamu n'amugamba mu bantu bonna basinga okwagala ummuka yagala nyoni n'amugamba mama mwagadde enamba emusumba mangi bwe mala mama zizeekwali n'amugamba ummuka era yagala nnyo baki maamawo n'amugamba mama mwagadde omulundi ogusooka nkitegedde omubaka wa Allah n'ogwokubiri okimbulidde bulungi naye ate omulundi ogwokusatu njagala ali n'amugamba ummuka era ki maamawo bwe yamugamba n'amala summa abiika oluvannyuma ne taata kati taata tumwagala era taata tumwagala nnyo bataata bali watu mwagalibwa nnyo naye maama yakola ki yasinga maama namba 1 maama namba 2 maama namba 3 oluvannyuma lozzaako taata nawekyo njagala okubeera nga nkubagiza muto wange mukwano gwange Lujja Sulaiman olw'okuviirwako maama kwasinga okwagala era abali wano mwenna tugambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ebintu biri bitaano byokka byosobola okukolera omukyala n'akwagala. Ekisooka w'omukyala ssente ajja kukwagala. Ekyokubiri w'omukyala ssente. Ekyokusatu w'omukyala ssente. Ekyokuna w'omukyala ssente. Ekyokutaano w'omukyala ssente. Ajja kukwagala mutuuke n'okufaanagana. Togeramu amaanyi. Allahu akbar. Omusajja ono Lujja Sulaiman mulungi ezenkola naye n'obeera awo wallahi musajja ate mukaka ate omusajja awo ekitiibwa buli muntu yenna kati Lujja ono nkumunoonyaako ki kasajja kattu kalabe okanoonyaako ki ono nze amusomesa eddiini era Lujja mu bantu bensomesa eddiini Lujja mwali nyinamu Alien Skini nyinamu King Saha nyinamu Spice namutandiseeko leero ngenda musinkana nyinamu ne Lujja ono be bayizi bange bano naye abayizi bange basoma Qur'ani ennaku zino Alien Skini asoma Qur'ani Alien Skini asoma Qur'ani mumulaba oyo kati Lujja ono yaddako Lujja asoma Qur'ani era Lujja awo abamanyi ekitiibwa Lujja nkwebaza nnyo webali byonna byotukoledde olunaku olwali Lujja kafuto nkusaba byonna byokola edduwa ya maami eno togijjaawo Allah akugyeko ebikolimo byonna naffe Allah tujja wano tusaba ku dduwa Allah atuggyako ebikolimo era abantu mbasaba mwenna abali wano byonna bikole ffenna tusobya naffe babaseeka byonna bikole naye ofunako akaseera n'ojjukira omutonzi waani Allah n'ogamba Allah wange waali woba olina akaseera akasaalasaala woba osobola okusiibasiiba woba osobola okusaddaaka saddaaka woba osobola okutendereza ku Allah kikole woba osobola okusoma ku Qur'ani tusome Allah akusanguleko ebikolimo ayi Allah saasira muganda waffe Lujja Allah akusaasire
lujja Allah akukuume, lujja Allah akutaasa ebizibu, lujja Allah akutaasa endwadde, lujja Allah akutaasa obwavu, lujja Allah akutaasa okusiraana, lujja Allah ateeke baraka mu byokola, lujja akusabira kadduwa Allah akuwa amaka amalungi, Allah akuwa omukyalo omulungi, Allah akuwa ezzadde eddungi, lujja Allah akuwa emmotoka ennungi, Allah akuwa emmotoka ennungi, lujja Allah akuwa essente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala omukama mulungi, ekiseera kyonna zembeera ziweewaawo, ate waliwo kali akalala ke twagala. Tuteroga nti tulina ebbanja ffenna, kyekirabo Katonda akyawa okwagalana, kyekiraga nti Katonda mukomaawo, ekyamazima Katonda mufa akola ki? Ate agoba akajja mu Qur'ani Sekazuba, kulla yawmin huwa fi sha'ni. Era ajja kusaawuli alina gw'alinaanye, sooka omutunuulire bwoti mu kyenyi, omala omugende nti enkya gwaddako gwe tugenda okuziika. Ekyo bw'otyo kigamba munno, ekyamazima ebigambo ebikutuusiza wano oba tewabikoze eki? Tewabitegedde. Allah bw'akuwa n'akuggyako taata, Allah abagadde omulyango gwe ogw'okukola ki? Ogw'okuweebwa. Naye ate Allah bw'akuggyako maama, abagadde omulyango gwe mu nsi ogw'okusaasirwa. Maama wo bw'abaawo, wabaawo abadde agala okukuba oluyi, aga nti maama we anandaba atya. Kakati gwe lujja buli abadde agala okukuba oluyi nga maama wo taliiwo, kati akuba talina gweyiraliikirira. Ekikkubya maama we takola ki? Amakulu talina gwakola ki? Gw'atya talina gw'aswalira. Akyalina omukisa gwonna nga bakadde bo mu nsi mwebali. Nkwegayiridde bayise bulungi. Maama wo yafa, njagala okubikira mu butongole ssebo. Maama wo yafa, okimanyi? Mu nsi maama abeera omu, toddayo kufuna kopi ye. Ky'oba olaba mu Busiraamu, nnyoko ne bwakeera ku makya n'akola ekisembayo tavunaanwa. Bano bannashalya batugamba nti yukutalu lwaladi likatili walidihi, omwana attibwa nga ssekitaawe bannyina. Wala yukutalu lwalidi likatili waladihi, nnyoko tattibwa nga amaze okutta. Kubanga hiya kanat sababu wujudika fil ardi, ye yali ensonga y'okubaawoko mu nsi, kyenda kye Allah kwe yatoola gwe. Lujja maama wo mu nsi muno talina gwe yaliyagaliza kirungi kisembayo kwekana gwe. Maama ne bwakusanga ng'ovuga emmoloka ya Jibyasini Bakalubeeyo, mugirabeeyo? Mugirabye emmoloka eyo ku mukolo kuno erikeemu, ate temwefula batagirabye. Omanye mu temukkiriza, Abannayuganda temukkiriza, gy'omukwata obakkiriza. Allah n'akeera ku makya n'agikuwa eyo nga nnyoka atambuza bigere, wallahi aba musiimu. Ate abantu bwe bakulamu eyo bagamba malala, balaganga nti sente eyonoona zaaki akawumbi kalamba ng'otulamu otambula butambuzi. Allah wabanga abawadde abazadde, mumanye nti abawadde kyengera kya bbeeyi. Kozesa omukisa ogwo, ono abadde ayogera ebigambo bino mbikootinze bulungi, dakiika zange nsigazaako 2. Naye bw'obadde oyogera ebigambo by'ogambye, maama wo tolina kinene kye wali omukoledde ky'olabanga kyekyo, muzadde tasasulwa. Tubeera Kampala, abajjayo essimu nakkubira, nagamba ndabye tiyagaasi mu kibuga, bakuli muddayo ewaka mu kibuga kyonna ng'alaba mugo wekka. Mu kibuga kyonna nga gwe gwalowoozaako. Naye bano bataata bamakubira essimu nagamba nti Jamiru olibwa. N'omuganda ndi wano Kampala Road nagamba gendako ewa Kiseko ombulire ekiri wanga waliwo okwekalakaasa. Kubira ku bifaananyi ompeereze. Bamaama bammwe tasobola kulya emmere n'ekkanga abaana tebannalya. Ojja n'okomawo n'amagi 5 ewaka ng'olina abaana 5 ewaka. Maama n'akwata amagi 3 n'agateeka kaswani n'agakuleetera ku dining n'okuba jjikuji ng'abaana bali awo. N'akwata amagi 2 n'atetekanya abaana 5 nga neekwali. N'olaba omwana nga akutunulira nga ajja kukuba oluyiva wano.
n'ennyoko tasobola kulya jji ne limukka ng'omwana we tannalya. Babeera gye babadde ng'obwongo bwonna buli ku baana, agamba omwana wange, amata ga mwana, ekyokulya kya mwana, obuliri bwa mwana, omwana kamala okwebaka, omwana wange tannaba. Nsaba Allah asaasire bakadde bamwe abaafa. Nemwe muli bantu babi nnyo, bamuganyira okuddiramu amiina. Nsaba Allah asaasire bakadde bamwe abaafa. Ekisembayo olujjanga kye kikulu. Buli atudde wano ng'olina omukadde, ng'oyagala omukisa mu nsi muno. Buli omu mu nsi muno asaba ki? Allah kaali kuwa omukisa, buli kimu kigenda sikyuka, bigenda bba biralamu. Ekisumbuwa ensi eno mukisa, kyekiroza abantu, kyekireetedde abantu okwagala okulemesa abantu obulamu, ne babakuba amasasi. Mukisa lujja ensibuka y'omukisa gwo mu nsi muno. Katonda ebimu ku bikolo byateekamu omukisa abazadde. Bw'olaba ng'omuntu Allah gwabadde ebirungi, lwana osembere era bwebale lujja kuyita abantu babuvunaanyizibwa wano. Zino moloka zaali eno, eno wajjika eno. Ffe tubadde ku mukolo gwe tubaddeko. Haji Yasini ono n'aŋŋamba tulwane ekisoboka tugende. Era olutadde emizindalo ne tuvugirawo ne tujja lwakuba ne moloka ebadde y'amaanyi tera wamu ku lugendo. Naye ssebo, njagala kwebaza weebale kukola mikwano Kampala. Kati ebigambo bino bibiri byerinde. Ekisooka Imaamu Shafii yagamba la taskunu rifa, omusomesa we yamugamba la taskunu rifa, toddayo ewammwe n'obeerayo nnyo. Naye nti fayadhhaba ilmuk, byonna by'osomye bagenda bijungulula obenga ataasoma. Namugamba arada alula hajala alqura, buli ayagala okukulaakulana ewaabwe aveeyo. Li anna alhasada fi laryathi mirathu, ensalo ku bitundu kwe tuzaalwa kya busika. Shafii bamugamba nkusaba okwate bulungi abantu bakuba kuzaala nabo. Kati beera mwegendereza nnyo n'akola obukolozi mu buso ogamba ki? Bwe bagenda gamba olina amalala, weeraga, wafunye amampaati, ojja kugwa. Bagenda bikusuubiza ebyo. Naye Allah akusitudde amaanyi olina. Ono lujja yansanga e Kampala 2018. Omwezi gwali gwamu era siryerabira. Nansanga naffe tulina we twabadde ng'atandika YouTube channel ye yatandika 2018 nibye. YouTube channel 2018. Nze omu ku yasooka otuluzaamu kamera. Era ssebo weebale butatwerabira. N'osigala ng'olwaleero okyatujjukira. Kyekindeese eno, nze nsaalizeeyo ssebo. Tetukyali ba bulijjo. Haji Yasini Bakaluba asaba okkirize. Banayo ne mugagga gwe bayita Haji Yasini Bakaluba. Omugagga ow'e Kampala. Mu abantu beeno mufune omukisa ogumulabako. Oba enjala ekuluma weekake otunuulire omugagga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zeeko ono engeri gye twazze naye nze namubalidde eddakiika. Mugambye eddakiika 5 naye ngenza omulaba ng'ayingidde mu 10 naye nenzijukira nti muwalimu oli ne bwaba munno naye kasita ayambala ejjubba eno omugenda mpola. Naye kyendabye okunsembere oba ffe okusembera eŋŋana. Ebigambo byaffe bigenze bikola ki? Bifaanana. Era ngenza okwetunulamu nga kumpi bye ŋŋenda okwogera byonna yabikoze eki? Ssebo bakadde baffe ab'omu nnyumba eno, bataata, bamaama baffe abalungi, mikwano gy'olujja luno, mukadde waffe Sheikh Adam wamu ne betusanze baddukanya omukolo guno, Sheikh Taji nabalabyewo dde bakadde bange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Temunneeraliikiriza zigenda kubeera eddakiika nga 5 kubanga ekigambo ky'enjala nakitegedde dda. Abantu ensonga ziyinza okubawabako. Gye tubadde wabadde wazibu okuddukayo okutuuka wano. Naye natuuse ekiseera n'empulira nga kinkakatako. Abaami bano abanneetoolodde balina ebibanyungako bye batamanyi. Ono Sheikh Alkamwe nasooka okumulaba twali kyali wajjala eyo. N'ayogera twali kyali wajjala mu Bakkojjange, n'ayogera ku hajjati. N'abuulira abantu ku bamaama. Bwe yayogera ku bamaama n'akaaba amaziga. Nze omuntu mu nsi ayagala maama we, manya nti omukwano gwamunyikira mu kifuba. Ne mmulonda ne nsalawo abeere mukwano gwange. Lujja ono twali ndowooza wiikendi nga 2 emabega n'ampita ku nsonga eno. N'aŋŋamba njagala omukolo gwa maama wange gukumire tugutambuze bulungi. Mu butuufu nalina emikolo 3 olwaleero. Naye nga kyayogerako ayogera ku ki? Ayogera ku maama.
neŋŋamba nina okukola ki, nina okubeera olujja agenze n'ayogera ebigambo wammanga ebintuuse ku mutima. Ayogedde n'agamba nti nno maama afudde talina kyange kyemukoze eki kyemuwadde, naye lujja eddakiika 2-3 njagala nkugamba ebigambo bino ng'obitwala ku nze, omanyi omuntu bw'aba akusomesa ng'akozesa sitoore ye mubaamu kyoyiga. Nze olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 15 Hajjati lwaweze emyaka 24 kasookedde ng'agenda, naye olunaku lwe baamumbikira eddoboozi eryamumbikira ndiwuliranga eryabaddewo ejjo. Naye Mukama Katonda taleeta bulumi nga tagenda kukuwaamu kyakuyiga. Abakadde abo babaama bwe bakwagala ate naawe n'obategeera, tewali kyofunamu okuggyako oyiga okwagala okwa ddala. Tutambula mu nsi naye abantu tebamanyi lwakwagala, lwakuba tebasemberera bulungi bannyaabwe ne babakuteeka mu mitima egyo egikola ki, egyagala. Lujja nze owange bwe ntandika okukola ndowooza nanoonya ku kasente emyezi gyalinga 6, naye wallahi nga nfunye omulimu nga ndabye ku nnaku kye bayita ki, mumanyi ngenda nensomesa abantu okukola ku ssente, abantu ne balowooza nti omusajja oyo yalibadde asirika, naye mmanyi obwavu bwe bukola ki, bwe buluma. Mange namusuubiza okumuzimbira ennyumba, era natandika okukuba amataffaali agamuzimbira ennyumba nga nkyasoma Kibuli. Naye bwe nafuna omulimu ogwampa ku ssente, ndowooza omusaala ogwasooka bwe nasima omusingi. Bwe nasima omusingi netandika okuzimba ennyumba erikyali wajjala, bw'olifuna akadde ndigikulambuza, manyi bagiteekako kuuzo yagiteekako okwo. Oluvannyuma lw'emyezi 3 nazimba ennyumba n'engituuka nga ngenda gisereka. Olumba olumuluma we lwatandikira, ne mujjanjaba emyezi gyalinga 2. Ogwokusatu lwali lunaku lwa 6 akasimu ne kajja. Naye mu byonna nzijukira bye nasembayo okwogera naye kuba yafa lwa 6. Lwali lunaku lwa 4 ne twogera ne tunyumyamu katono. Kye yaŋŋamba Yasiini ne bwe mbasizzeemu kulaba ndi musiimu. Bwe yamala okukyogera ne mmutoolera salaamu, era kye kyasembayo. Olw'omukaaga bankubira nga amaze okukola ki, okufa. Naye namala omwaka mulamba nga nkaaba. Waliwo omwami gwe nali nkola naye muzungu bamuyita Teddy, ne mubuuza maama wo gyali, n'aŋŋamba nti yafa. Ne mubuuza wamala bbanga ki ng'okaaba. Abazungu nga bba abazungu tebakitwala nga ki, nga nsonga. Namalawo emyezi ndowooza gyalinga 8 ne nkomawo e Kampala. Owuwo bw'aba yafa mwana wattu okufolooza kubeera mu families ndala. Era okufa tokusuubira nti ewammwe kukola ki, kujja. Naye wallahi tekuliiko inshallah kukola ki, kujja. Lwe nakomawo nendaba ku bijja bye, lwe nakakasa nti ddala maama takyakola ki, takyaliwo. Naye nga buli lwe ntunuulira abantu nga balya ku byange, neŋŋamba mu butuufu eyalina obbirya teyakola ki, teyabiryako. Kaakati essaala ey'omukadde abantu tebagitegeera, naye kuva Mangero yava mu nsi nafuna ebirungi bye neekanze n'olwaleero. Era olumu ngenda nentunuulira nnyingiramu neŋŋamba oyo tamanyi dduwa zindiko, si z'abaseeka wabula yaani ya maama. Assalamu alaikum. Basebo ne banyabo, kino kya kitiibwa okubanga mbeegaseeko olunaku olwaleero. Sijja kwogera bingi kuba obudde bugenze, naye lujja mukwano gwange tuyinza okuba tetwogerera buli lunaku olw'emirimu, naye ate mukwano gwange olunaku lwe yafiirwa maama nange nali ngenze kuziika. Twali tugenze waka nga tugenze kuziika,
ensonga lwaki sajja wano naye lero nagambye oba ntya kubanga esaawa zino bwenviira wano najje ngenda wala naye nagambye nina okujja olwa mukwano gwange at least akasembayo mmenyewo. Webale nnyo abamwagadde ate era mwongere okumwagala kuba musajja wa mpisa, amaka gamukuza musajja wa mpisa. Tubeera n'abantu mu industry bangi batukoze ebintu nga baagala tubeere nga tudda ku ttaka, naye oyo omusajja simulabangako ng'atudde mu kamera ng'ayagala okussa wansi omuntu yenna. Ekitegeeza amaka gamukuza bulungi, emirimu egyaffe agyongerako bwongezi tagiteeka wansi. So nja kusiima Lujja, webale kunjagala ng'omuntu ate nja kubeera naawe kyonna bwenaaba neetaagiddwa nga nja kusobola ngenda kubeera naawe. Mwebale nnyo mwenna abali wano olwaleero, Mukama abankuumire muddeyo mu mirembe. Amiina. Webale nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asema ni banyebo. Balamusiza nnyo. Manya gange bapita Sharita mazima wa. Era nga nkala ku Super FM ne Delta TV. Atera nga nze nanye ni Sharita Spread the World, ne Sharita School of Beauty. Tusomesa abaana eby'emibiri, eby'emikono, eby'obulungi. Biza nange ifaanana byetusomesa. Sheikh Zubadu Sharita abadde tomulengedde olw'okuba nti adaggaddewo n'akakaaya. Abo Kyaze Ssemakula. Amannya nga bw'abagambye Sarah Kabenge, abadde ogamba siryedu lyeryo, Eddoboozi lyeryo okuleka nga towuliza kaboozi. era mutabani wange Lojja aba mutabani wange olw'ebbanga eddene lye mmaze mu industry kubanga tinkwata mwaka gwa 2024 andikuleetinga akaboozi. Totandika kintu ti wampuliriza oli mupifu, tukikola kireke Era ekyamami kiraga nti naye nga neyansiza nnyo. Bwe tunaaba wano nja kubeebaza mmena abadde wano, mwebale kubeerawo era mwebale kwagala mutabani wange, mwebale na byonna bye mwakola bwe yali mu kaseera ak'akazigizigi ako. Mwebalire ddala kubanga omuntu maamu tasaana kuva ku muntu, naye Allah bw'aba asazeewo ffe tetulina kituyinza kwogerako wabula okukkiriza. Mbalamusizza nnyo basema ne bannyabo nga bw'alyogedde akozesa tashamiki ku TikTok, ndowooza amanya amalala tugaleke, naye mwebale kubeererawo Lujja mu kuzika saaliwo because nali mulwadde nnyo, naye olwaleero mbadde nina okubeerawo because he's a good person, muntu w'abantu, ate bw'oba omutegedde muntu wakubeera kumpi, muntu mulungi nnyo. So bw'oba tozze ate nga nekuzika saaliwo oba omukoze kale si bulungi, kubanga gye gino emikwano gye twetaaga mu bulamu bwaffe. Sirina mikwano kiri awo, naye nesanga ndi nnyo bantu abakulu kale abansingako kati basembeza nnyo. So mbadde nina okubeerawo era mwebale kubeerawo, tweyanziza. Amiina. Okushifa akazindaala ako keyambise nnyo. Kale katusooke ne Musiraamu Denon Dennis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo. Erinnya lyange nze Galabuzi Denon, nkola ne muganda wange oyo Obizi Lujja Compton, era nange nnyongera okumwebaza nti yeebale kubeera musajja awuliriza, akolaganika naye, ate nga essaawa yonna mwetegefu okuyiga ekyo kyonna kye muba mukkiriziganyizaako. Muganda wange tojjanga okwo, nsabira maama Allah amutuweere ejjana. Okuyogera ekyo ekitono kyosobola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange yenze Nakawombe Shifaho, programu w'omusomwagalwawo Surprise Your Loved One. Bitalo nnyo bya maama waffe yatugendako mu kuziika saali mu ggwanga naye
naye nalumwa wamu ne muganda wange Lujja yafuuka brother wange kuba mu lugendo lwange olw'amawulire mwali era TV gye nasooka okukolako yali Star TV ku UBC be bamu ku be nasangayo ne bannyaniriza bulungi nga ntya abantu nyina ensonyi yabangawo tusanga entalo nnyingi mu mawulire but y'omu ku bantu ababeerawo mu bulamu bwange ne mu lugendo lwange era y'omu ku bantu abammanyi obulungi sabedde mukwano mulungi akuwa support where necessary talina nkwe ate bwayagala aba ayagala ate taza simulabanko nga ayagala okuzza omuntu wansi abantu balina tuguyita mululu gwa content ennaku zino n'otunulira omuntu ng'akuba munne empaka ku ttaka n'olaba omuntu ng'akonjera munne ng'amuwaayira ng'omuntu alina ekitiibwa alina famire ng'abamu omumanyi n'omumanya n'omukubira essimu n'omubuuza by'oyogera omaze kunoonyereza but Lujja tabangako bwatyo obulamu bwe bwonna tulina abamu ng'omuntu akuwulirako n'ekintu akwetondera amaze kukuba amala kukuba n'akugamba enkeera nti amusoni but tabedde ebyo so Lujja wonna wonneetaagira nga shifa nja kubaawo kyokola nagambye ekiro nina kusula wano tukume enku tuzaase tukole buli kimu ate nkwagala nnyo tulina kye twanyumizaawo nga tuli awo ekiro tufumba netugamba kale mu nsi tutoba nga tukolerera bazadde baffe kusanyusa abantu baffe wootuukira ofunemu akawogo osanyuse maamawo oba taatawo oba omuntu olaba ate bwakufaako n'oba nga tolina bw'okola ki omusanyusa naye Allah bw'atyo bwe yagera atwala omuntu n'ogaa noono omulungi amututte naye munnanga n'atwala babi bokka so bw'atyo bwe yagera era kino kisigalengawo mami tumujjukire kuba kye tuyinza okumuwa tumusaalireko tumusabireko that's what we can offer tewakyali kirala tetuyinza mugulira shaliya jambale naye tumujjukirenga tetujja kubangawo ng'otuyise assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abooluganda mwenna abali wano mbalamusiza nnyo amannya gange bampita Sylvia era nga nva mu Sylvia Autoparts nze Lujja namumanyira nali mumanyi nali nga mulaba emirimu gye gyakola era nga mwagala nnyo kati bwe nayingira mu nsonga y'okusondera Ssekatiti emmotoka kati nga bankolako interview abantu naye nga nenoonya ennamba ya Lujja enamba nembula ne baginnyima be nagisaba naye nali ndi ku dduuka Lujja najja ku dduuka nankolako interview lwaki wayagadde okusondera Ssekatiti emmotoka ne munyonyola netwogera netukola programu negwana nebaza nakwata ekkubo n'agenda nga tansabye yadde ekikumi eyo nsonga lwaki Lujja ndi wano era okuva n'olwaliro kimanye mu bulungi ne mu bubi nja kubeeranga mabegaawo nasiima nnyo nasiimira ddala amiina ne ali muzungu munneebalize obubaka nabufune meya nga wakava emubende naawe oli mukwano gwange mu Kampala nga wakatigomya rediyo z'emubende ne Kampala wazze nnaku zino bakulaba ojooga ne kasuku siwe kiri mujooge Kasiri ali omusiraamu omupya atannabuwezaamu mwaka akatola shahada yezinga omukulu ono mukwano gwange mupya naye sirina nnyo mikwano mu industry enkolera si kuba nti siri nnyo wa mikwano wabula olw'obuvunaanyizibwa abansemberedde bamanyi neekuza nnyo ekireetera okuba nga obudde obusinga mbeera n'abasajja nga baseekazi oba Sylvia Autoparts n'abantu abenkya nkola n'ekitongole ate era nga nze mukulembeze waakyo ekya Equity for Men ekitongole kyakabadira eddembe ly'abaami mu ggwanga ekyeregistered era nga kyopaletingira emirimu mu ggwanga Uganda so taata gwali wano ng'abakyala balina fida balina ebitongole byabwe ebirala naffe tulinayo Equity for Men ekitongole kino kitunuulira nsonga tekyekuubira sayidi buli wamu tutunulawo sayidi zombiri ba lawyers ba counselors n'abalala nkola ne KBS television program bayita Tingisha Vibes okuva Monday mpaka Friday saa 11 mpaka saa 12 n'emikutu emirala gye nkolerako kakati
nja kwebaza mikwano gyaffe. Nze nno bwe mbeera mu mikolo nga gino nedaba obuyimbi, abayimbi be bantu mikwano gyaffe bwe nabo. Naye bw'olaba Yesu tudde n'agamba abeero abantu bano nno beefuula bizi. Naye kalo nali mukoleddeko ne vidiyo ku TikTok nga mwebaza alina akantu ke yakolera omwana oba yali amukola njala baseerabidde. Nenkola vidiyo negenda vairo naye nga mwebaza naye nga nti batono nnyo waffe tutambudde n'abantu abo ebbanga ppanvu naye atutadde enkovu ku mitima. Naye bw'olabanga oli omu ku abo abavaayo ogaakobeere ku mukolo nga guno kintu kya kitiibwa. Sokka butondiwe bali kubeera musajja bulungi amanyi okunkubirako yanzikiririzaamu n'aŋŋamba n'emmotoka ojja zivuga sibwe tuzivuze sibwe kuli kyazivuga. Kale yonna kye mufiiridde njagala kubeerekereza Kyegegwa Kyankwazi Kirogola Bukomansimbi Mityana Sembabule Kalungu Masindi Potro Kasanda Ajuma Pakwat Lira Soloti Kampala Wakiso Mukono Luwero Namisirwa na Mutumba Kabale Lukunjiri Kazo Ishaka Bulamu Jiruka na Kaseke na Kasongwa na Kapilipiti Malaba Busi ya Mubende Kakubiro Kagadi Bondi Bojo Shema Katakwe Mukwiri Bujiri Chiso Orobate Zetati Assalamu alaikum. Senga Maruso ono njagala okumwebaza mu maaso gammwe we nafuna obuzibu bw'okufiirwako maama. Senga oyo yankubira essimu n'aŋŋamba maama abadde yeddira Nyonyi n'oŋŋamba nti ndi maama wo. Era bannange nkimanyi bulungi nti buli abafiiriddwako omuzadde aba afuuse mulekwa, naye labika nga atali mulekwa oba kitegerekeka afiiriddwako omuzadde aba mulekwa. Naye mbutuufu olw'abantu abanneetoolodde era abamu baŋŋamba nti toli ki mulekwa. So Senga Marusi Bridal weebale nnyo, obaddewo mu buntu bajeti wagitunulamu n'osooka oyuzaayuza eri naye Katonda akumpeera ebisinga. Weebale nnyo weebalire ddala. Waliwo mikwano gyange mingi abamu bakyali mu kkubo nno nkyafuna amasimu nkitegeera lunaku lwakuzza baana ku ssomero jaamu gyali bangi bakyali mu kkubo bakola ki bajja abamu nabategeeza ku nsonga eyo. Basobodde okutuuka mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala. Hajji Yasini Bakaluba nsanyuse nnyo okukulabako yonna gy'obadde obadde onkubirako. Weebale nnyo weebalire ddala. Sheikh Tamsuza nsanyuse nnyo okulaba. Weebale nnyo weebalire ddala okujja. Kanfundize ddala nze ebyange mbiyiseewo ku maama wange. Maama wange yafudde ku myaka emito. Njagala okubategeeza nti maama wange tafunye mu kyendi, takifunyeemu. Pulaani zonna ze mbadde mulinako zibadde mu maaso, kuba nze ng'omuntu nange nkyeyiiya kubaawo ng'omuntu. Era yongamba nti alina kyanfunyeeko nti maama kwata emitwalo 10, kwata emitwalo 2, kwata emitwalo 2. Yo yokka enfunamu gyanfunyeemu. Naye teri kisinga awo kyanfunyeemu nti oba omukoledde ekintu ekinene. Naye nga te pulaani zibaddewo. Badde nzija mukubirako pulaani ez'enjawulo, mukubira ku baganda bange pulaani ez'enjawulo ne bikomako pulaani. Naye nzikiriza nti Katonda wate we yakola ki we yagera. Okuva mu kuziika abaaliwo amaziga mu lujjudde gambula, amaziga mu lujjudde gambula, naye we mutabeera we mutali biba biralamukko. Ekyokulala nyiza okuba sikulukusa amaziga mu feesi nenjagala babu yawe kya maama yafa nina obulumi mu kifuba. Ntambula mu mikwano gyange nensanga Masembe ne tuseka, nensanga Ibura ne tuseka, nensanga Hope ne tuseka, naye munda nyina obulumi. Munda nyina obulumi. Omanye n'embeera tukiyigiramu. Ebimu ku byenjize mu mbeera eyo. Nyina we natuuka Sheikh Zubadu nga njagala omuntu nsooke mubuuza wali ofiiriddwako omuzadde tusooke tunyumye ku nsonga za maama wange.
nga njagala nsooke kubuuza kibuuzo ekyo naye tekitasoboka kuba nayize nti si buli omu nti alina wulira kyokola ki kyowulira kyova waliwo abuuzizza olw'omwa ku ki abo kiraba. So embeera tugezaako okwegumya, ngezezaako okuguma mu maaso ga mikwano gyange, saagala nnyo balaga mbeera gye mpulira, naye munda munze kabe taata wange simulaga mbeera gye mpulira, naye nyigirizibwa muli mpulira obulumi. Famire yange sibalaga kiri kisembayo kye mpulira. Kantambuliko okusaidi ey'okwebaza Haji Bakaluba twakeera ne mukwano gwange yali ku kamera, era bali wano omwami yali ku kamera mu mutunuulire awo waali bamuyita Tone Mugabi, si musiraamu naye ate okubeera nange nyina nange era omulimu gwe mumukozeemu nga waliwo kati byategeera mu busiraamu. Tono ono namusanga ku luguudo nga ye yatambula dda, era bamu ku ba senior producers ku UBC awo, musajja w'amaanyi nnyo, ne ku management ya TVM gye bayita Magic era kwali, naye muteeka ku kamera yange ne mugamba Tone kola wooti, Tone kola wooti, n'atabaako mbeera yonna gyagamba nti oba ono omwana yazze wano tewali, ne muganga ngenda yingira wano, oluusi n'asigala n'emabega ne mugamba ajangu tuyingire ffenna wa Haji Bakaluba. So Tone oyo yantegeera nange ne mmutegeera. Waliwo ne tukaluubizibwa ennaku zino nga twagala okukola, kuba kati feyo internet olunaku olina okuba ng'okola ki ng'okola, naye ne nesanga nga kati waliwo enfuuka bize ate naye nga bize ku mirimu emirala kwegala tukulidde mu mulimu, naye ne twesanga tubuliddwa omuntu owokusatu gwe tunyigawo ayamba omu watakola ki watali, kuba tuwulira oluganda olwo tetulina muntu mulala gwe tusobola lukola ki kulunyigamu kuba ayinza okwonoona. So Tone nkwebaza mu maaso g'abantu gwe mbuulira pulaani nti kati tukole kino ne mugambanga yanzirako, era ndowooza otegedde sirina mugugu nsobola tikkamu anyinaza ye kati mpulaningira muki mu pulaningira nga yabadde tutambula ne maama naye nga bonna ntunula mu kifaananyi ekyo. Kati bala nti wentawaanya Sakozi, wentawaanya Masembe, wentawaanya Ibrahim, mubanga baganda bange mu sekita eyo. Nagamba Tony nti tugenda kukola edduwa, tolina nga tukole budget, bwe twakuba budget awo nga tukola ebintu byangu awo, naye nga bye twaliwulidde bye twagala ku dduwa y'amaama tugenda okubalamu nga budget ekoze miliyoni 10. Tony n'agamba twakava okuziika naabo miliyoni 10 tugenda kuzijjawo. Nengamba Tony tuddemu tugitunulemu oyogedde ensonga, ne tuddamu ne tugisalaasala budget. Budget egenda okuddamu ero ng'eri mu miliyoni 8+. Ate tugenda tetukyakola ki tetukyatoolako, katulwane byonna twali tulwanirira kitiibwa kye nga maama, ne ngamba katulwane. Ebyaddala bwe mbadde mpeereza omuntu message mbadde njikuweereza kiro, kuba emisana obudde bwonna bubadde nabuzza ku kigambo kimu dduweera ebadde weetya. Neebaza abantu abatali wano, abantu mu kibuga Kampala. Nagenda ku kizimbe kya Hamu ekyo nensookera mu ofiisi ye nenzijjayo ssente, nenzira ku maduuka okwo nenzijjawo ssente, buli omu amubuuza kimu, edduwa yaddi kwata ssente. Sekintu ekyo kibeebaliza bannange, mwebale nnyo, mwebale ddala, munsobozesezza okukola ne bannange omukolo guno, era ffe tuli bamativu mu ngeri gye guvudde. Nze n'abagenyi bennayita nabalowoozaako, kuba mbagambye mu guno omukolo nali nnwanira kitiibwa, nyina abantu bangi betwogedde nabo mu mawulire ng'osobola omugamba jangu okole ki obeerewo, naye mu guno omukolo nali nnwanira kitiibwa. Era natunula mu bagenyi ne ngamba nti Sakozi beerawo, Ibula beerawo, Sheikh Tamsuza, Haji Bakaluba beera, ne mbasaba bakole ki babeerewo olw'ekitiibwa ekyo kye nali nnoonya. So mbeebazizza, mbeebaliza ddala.
njagala okwebaza famire ya maama wange. Famire ya maama wange mwebale omulimu ogw'ettendo gwe mukozi ne gwe mukyakola ne gye muzze mukola eri maama wange. Funa essimu ez'enjawulo kaakati mutabani kino bakirowoozezaako nti ekyo mbadde sikimanyi ne bakikubuulira n'okiyiga. Nali wano ne kojja wange wano tuli Bukojja Sheikh Zubad, wano tuli Bukojja wano twaziiseewo maama. Kati nze ebyange Butambala gye biggweera. Naye nali wano ne kojja n'agamba wali wasaanawo ennyumba zammwe abaana abazzukulu baabwe. Nasonga wali n'agamba wasaanawo ennyumba zaffe tujje tubeere nga tusobola okujja naffe tweyagalire ene Bukojja. Kale ekyo kiba kya kitiibwa era kojja obadde omanya ekintu ekyo sikijjukira naye nkijjukira bulungi. Webale nnyo kojja wange. Famire yange munemba sibeebazizza. Famire yange mbeebaza. Mwebale nnyo kuyiwawo mu buli nsonga etukwatako. Obumu obw'osaba bugende mu maaso ate paka ffenna nga buli omu akyusiza obulamu bwa munne. Nina abakyala babiri. Maama wange abadde abamanyi. Omu y'omukyala mulongo babiri Saara. Alina programu ze z'abeera nazo buli weekend. Abeera n'emisomo egy'enjawulo. Kyava tasobodde kubeerawo. Kitegeerekeka. Naye abadde nange nnyo. Kyova ne maama amukola ki? Amumanyi. So omukyala mulongo babiri Saara ng'era nzira ku nsonga y'okuba nti siri mulekwa manyi wooli bijja kuba nga bikola ki? Nga biggwa. Okyasobola nawe oyimirira sayidi mu kifaananyi ekya maama omulungi. Omukyala omulala bamuyita Sengakula Nnama. Wenjogerera ali Bungereza era nga Sengakula Nnama yaŋŋambye ku ssimu bwe twabadde mu lumba ekiro. Webadde ayongera okunsaasira. N'angamba naye Lujja tulaba nti okoze nnyo ku dduwa, webadde oyagala nnyo kino na kino kibeerewo. Era namugambe nti olw'ejja ekiro we nawanikidde ne nga buli kyesobodde okukola kyekiriwa kyekino n'empanika. N'angamba kati kookoze nnyo mbadde nsaba nga twakava mu dduwa ogendeko e Dubai osooka owummuze ku buki ku bwongo. Ne ŋŋamba alhamdulillah weebale nnyo Sengakula Nnama, weebale nnyo weebalire ddala. Ne mugamba obulamu bugenda kwera butya e Dubai. N'angamba oyina ttone muntu wo nnyo naye agenda kugenda nani naawe. Kati ngenda kuba ndi awo ate mpulire nti Haji Bakalo bagambye ojja kugenda oshopinge. Mbabuulira ng'emazima agenda kumpeeza akameseji agamba ojja kugenda oshopinge. Nja kuba ndi awo Haji Yassini Kuhamu agambe ojja kugenda oshopinga. Ate eri essala gy'osabidde Sheikh Zubad eyogenda e Mecca. Kati ate Haji Yassini oyo yali aginjagaliza. Kati ate naye akyasobola okwongeramu sipiidi awo ne byekola biti nga ndi Mecca. So bigenda kutambula bulungi. Munzikirize era nneme kwerabira. Mumanyi nti eyatufumbidde emmere era munnamawulire Jowe wa Spark TV ye yatufumbidde emmere. Ajja atyo tufumbira. Jowe ankubira essimu angamba nga kitalo. Namugamba webityo byazze. Nambuuza munaye edduwa yaddi sasobodde kujja. Namugamba edduwa 14. Jowe n'angamba ebyokufumba byonna bwereere. Sina wadde 10 kyenkola kyenjagala. Nengamba omuntu abeerayo nga asobola okuyirawo omubiri waati. Kati nzira nettone wali wabbali twogeramu ngamba naye Jowe ebintu ebiri eri Mpereere Kanyanya Mpereere bino ebintu byemulaba byatimbye byakozeseza mu kufumba biri eri Mpereere siwe kiri netugamba nettone wadde batuwadde ebyobwereere naye naffe tuvalibinga omuntu tagenda tambuza ebintu ebyo. Kale mukyo ngamba ku Jowe nga tumaliriza tugende mu swala. Jowe netugamba katuvaliwinge ebintu bye katuvaliwinge obudde
Joe bwagenda oteekamu tufumbira naddala ntumanyi nti afumba bulungi, so ne tutuula wabbali ne tugamba ne Joe naffe katumutunulemu era ne tukwata akasente akatono ke tumanyi nti kasobola okusasula Joe. Ne tugamba Joe olinayo transport, olinayo abakozi b'okola nabo, olinayo obudde bwo bw'ofiiriza okubaako by'okola, emirimu wagisuddewo, byonna ne tubibalaabalawo. Ne tugamba kale katusasulireko ebyo ebisigadde, alhamdulillah. Sente za Quran Sheikh Zubadu baguzeyo, Kalo Nantonga aguzeyo Quran 10. Kalo weebale nnyo, weebalire ddala Kalo Nantongo. Kale, so katuyimirizewo esswala, ebisigadde tunabyogerako. Haji Bakalo bamwetaaga muwulireyo kaakagambo ke, naye ndoza tusooke tusaale. Tukyaliwo si bwe kiri. Kyamukisa nti taata waali oba bataata bange weebali. Nze byonna byempulaaninga nga njogera ku mwannyinaze mbatwalira wamu ne maama, kubanga mbatwalanga baganda bange, babadde nga baganda bange ababiri, era ndio okuba kukayananga wenkana nabo nkayananga baganda bange mu nsonga ez'enjawulo. Njagala okubategeeza nti maama wange tafunye mu kyendi, takifunyeemu. Pulaani zonna zembadde muinako zibadde mu maaso, kubanze ng'omuntu nange nkyeyiiya kubaawo ng'omuntu. Era yongamba nti alina kyanfunyeeko nti maama kwata emitwalo 10, kwata emitwalo 2, kwata emitwalo 2, yoyo kenfunamu gyanfunyeemu. Naye teri kisinga awo kyanfunyeemu nti oba omukoledde ekintu ekinene. Naye nga te pulaani zibaddewo, badde nzija mukubirako pulaani ez'enjawulo, mukubirako ku baganda bange pulaani ez'enjawulo, ne bikomako pulaani. Naye nzikiriza nti Katonda wati weyakola ki, weyagera. Okuva mu kuziika abaaliwo, amaziga mu lujjudde gambula, amaziga mu lujjudde gambula, naye gye we mutabeera, we mutali, biba biralamukko. Ekyokulala, nyiza okuba sikulukusa amaziga mu feesi, nenjagala oba bwe bukya maama yafa, nina obulumi mu kifuba. Ntambula mu mikwano gyange nensanga Masembe ne tuseka, nensanga Ibura ne tuseka, nensanga Hope ne tuseka, naye munda nyina obulumi. Munda nyina obulumi. Omanye n'embeera tugiyigiramu. Ebimu ku byenjize mu mbeera eno. Nyina we natuuka Sheikh Zubadu nga njagala omuntu nsooke mubuuza wali ofiiriddwako omuzadde, tusooke tunyumye ku nsonga za maama wange, nga njagala nsooke kubuuza kibuuzo ekyo naye tekitasoboka, kuba nayize nti si buli omuntu alina wulya kyokola ki kyowulya kyova waliwo abuuzizza olw'omwa ku ki abo kiraba. So embeera tugezaako okwegumya, ngezezaako okuguma mu maaso ga mikwano gyange, saagala nnyo balaga mbeera gye mpulira, naye munda munze kabe taata wange simulaga mbeera gye mpulira, naye nyigirizibwa muli mpulira obulumi. Famire yange sibalaga kiri kisembayo kye mpulira. Kantambuliko obusaidi ey'okwebaza Haji Bakaluba, twakeera ne mukwano gwange yali ku kamera, era bali wano omwami oyo yali ku kamera mumutunuulire awo waali bamuyita Tone Mugabi, si musiraamu naye ate okubeera nange nyina nange era omulimu gwe mumukozeemu nga waliwo kati byategeera mu busiraamu. Tono ono namusanga ku luguudo nga ye yatambula dda, era bebamu ku ba senior producers ku UBC awo, musajja w'amaanyi nnyo, ne ku management ya TVM gye bayita Magic era kwali, naye muteeka ku kamera yange ne mugamba Tone kola wooti, Tone kola wooti, n'atabaako mbeera yonna gy'agamba nti oba ono omwana yazze wano
tewali nemuga ngenda yingira wano olusi nasigala nemabega nemugamba ajangu jangu tuyingire ffenna wahaji bakaluba so tono oyo yantegeera nange nemutegeera waliwo ne tukalubizibwa ennaku zino nga twagala okukola kuba kati feyaffe ya internet buli lunaku olina okuba ngaokola ki ng'okola naye nenesanga nga kati waliwo enfuuka bize ate naye nga bize ku mirimu emirala kwegala tukulidde mu mulimu naye netwesanga tubuliddwa omuntu owokusatu gwe tunyigawo ayamba omu watakola ki watali kuba tuwulira oluganda olwo tetulina muntu mulala gwe tusobola lukola ki kulunyigamu kuba ayinza okwonoona so tone nkwebaza mu maaso g'abantu gwe mbuulira pulaani nti kati tukole kino ne mugamba nga yanzirako era ndowooza otegedde sirina mugu gwe nsobola tikkamu anyinaze ye kati mpulaaningira muki mupulaaningire nga yabadde tutambula ne maama naye nga bonna ntuna mu kifaananyi ekyo kati bala nti wentawaanya sakozi wentawaanya masembe wentawaanya ibulamu mubanga baganda bange mu sekita eyo nagamba toni nti tugenda kukola edduwa tolina nga tukole budget bwe twakuba budget awo nonga tukola ebintu byangu awo naye nga byetwaliwulidde byetwagala ku dduwa y'amaama tugenda okubalamu nga budget ekoze miliyoni 10 toni nagamba twakava okuziika naabo miliyoni 10 tugenda kuzijjawo nengamba tone tuddemu tugitunulemu oyogedde ensonga netuddamu netugisalaasala budget egenda okuddamu ero eri mu miliyoni 8 plus ate tugenda tetukyakola ki tetukyatoolako katulwane byonna twali tulwanirira kitiibwa kye nga maama nengamba katulwane ebyaddala bwe mbadde mpeereza omuntu message mbadde njikuweereza kiro kuba emisana obudde bwonna bubadde nabuzza ku kigambo kimudduweera ebaddewo etya neebaza abantu abatali wano abantu mu kibuga Kampala nagenda ku kizimbe kya haamu ekyo nensookera mu ofiisi ye nenzigyayo ssente nenzira ku maduuka okwo nenzigyawo ssente buli omu amubuuza kimu edduwa yaddi kwata ssente sekintu ekyo kibeebaliza bannange mwebale nnyo mwebale ddala munsobozesezza okukola ne bannange omukolo guno era ffe tuli bamativu mu ngeri gye guvudde nze n'abagenyi bennayita nabalowoozaako kuba mbagambye muguno omukolo nali nnwanira kitiibwa nyina abantu bangi betwogedde nabo mu mawulire ng'osobola omugamba jangu okole ki obeerewo naye muguno omukolo nali nnwanira kitiibwa era natunula mu bagenyi neŋŋamba nti Sakozi beerawo Ibula beerawo Sheikh Tamusuza Haji Bakalu babeera nembasaba bakole ki babeerewo olw'ekitiibwa ekyo kye nali nnoonya so mbeebazizza mbeebaliza ddala njagala okwebaza famire ya maama wange mwebale omulimu ogw'ettendo gwe mukozi ne gwe mukyakola ne gye muzze mukola eri maama wange funa essimu ez'enjawulo kaakati mutabani kino bakirowoozezaako nti ekyo mbadde sikimanyi ne bakikubuulira n'okiyiga nali wano ne kojja wange wano tuli bukojja Sheikh Zubad wano tuli bukojja wano twaziiseewo maama kati nze ebyange butambala gye biggweera naye nali wano ne kojja we n'agamba wali wasaanawo ennyumba zammwe abaana abazzukulu baabwe nasonga wali n'agamba wasaanawo ennyumba zaffe tujje tubeere nga tusobola okujja naffe netweyagalira eno ebukojja kale ekyo kiba kya kitiibwa era kojja obadde omanya ekintu ekyo sikijjukira naye nkijjukira bulungi webale nnyo kojja wange famire yange mulemba sibeebazizza famire yange mbeebaza mwebale nnyo kuyiwa mu buli nsonga etukwatako obumu obwo osaba bugende mu maaso ate paka ffenna nga buli omu akyusiza obulamu bwa munne genda kusaba bataata bange bayimirire kati no kyekyeomukisa kyennyina nti maama taliiwo naye taata bakola ki
webali alhamdulillah. Nsaba bataata bange bayimirire mikwano gyange gibalabeko ate era gimanye nti muli bansonga nnyo gye ndi. Bataata bange nsaba bayimirire mikwano gyange gibalabeko. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bataata baabo bakola ki? Balina wadde bamaama wadde maama taliiwo ne bamaama balala balina. So bataata bange abo nga mbagambye maama nti yali yafuuka wa Luganda, ne bano bafuuka baganda bange bataata, era nga mbalabaawo nze ena gwenguddeko tunyumyanga baki ba Luganda. Mugamba nti tukole kino nangamba tukole wetutire tutambula ento byonna obulamu ne bugenda muki mu maaso. So njina omukisa nti famire yange buli omu muganda wange side zombi balaba kojja akafuuma tubadde naye nga twogeranga ba Luganda, ebya kojja bwebiri naye twogeranga ba Luganda. So gwe mukisa gwe nnyina eri bazadde bange, mwetuulire mwebale nnyo kutwagala ng'abaana. So mikwano gyange mwenna nga we muzze mu biti ebyenjawulo. Nina abasajja abali mu bizinesi wano, muyimirireeko katono, abali wano okumpi nga bali mu bizinesi zammwe. Nga bizinesi zammwe nyina kyenzongeddeko. Agamba nti nyina kyenyongedde ku bizinesi yo, yimirira nga nyina kyenyongedde ku bizinesi yo. Amiina, amiina, amiina. Nga bizinesi ye nyina kyenjongeddeko. So abantu abongedde benyongedde ku bizinesi zaabwe mubalaba weebali. Ate abalala bataliiwo, Sheikh Zubadu omukisa guba mukisa. Nyina abantu abatali ku mukolo guno naye nga tiketi zaabwe zabadde zituuse ku lunaku lwe lumu. Owuli omukisa ogwo nga mukwano gwe agenda ku nnyonyi. Nga mukwano gwe agenda ku ki? N'okuba nti agenda ku nnyonyi nakyo kikulu nnyo mu bulamu. So mikwano gyange tegyabadde nnyo ku excuse yakuba nakudda ku ki? Ku ssomero. Bonna babadde ebibakwata bya mirimu. Oli nsonga weeti ng'ate ogikola ki? Ng'ogitegeera n'essente enkalu ne bazikola ki? Ne bazituwa. Nali badde tuva mu ddweno nga ŋŋamba nti kaakati tugenda kusonda okuzimba ekijja kya maama wange. Ekyo ekijja ngenda kizimba. Ngenda kikola ki? Nga sitaddewo kabbo. Ngenda kikola ki? Ngenda kitereeza. So mbeebaza mwebali nnyo bano abasajja bazimbi abali international. Bazimba ennyumba eza buli kika ez'ebbeeyi zemulaba eyo emunyonyi eyo bazizimba. So mwebali kutambula nange. Ashraf oyo omuvubuka muto, Ashraf mumuwagire. Haji Bakaluba oyo omusajja mugezeseeko ku ntebe z'akola. Akola entebe ennungi. Eke furniture ali ku saapula awo akola entebe ennungi. So mumuwagire. Waliwo omusika naye mumulabeko. Omusika wa maama nsaba abantu bakulabe. Yoyo omusika wa maama Mami Sala, mami munno omulabi, yo mami munno. Tusaba Katonda atuwemu obulungi tutambule obulamu bugende mu maaso.